Okay, mbabuuzaako abali ku mabirizi for products kansubire buli omu gyali ali bulungi. Senga nannyini birungo, senga b'abasereebu, mwaka mpya, enkuba mpya. Kaakati njagadde mbanyonyere ku ddagala lino eno. Likola ki? Liwonya ki? Abasajja musembere wano. Naddala ng'olina akasumuluzo akatono. Bw'oba olina omusajja akasumuluzo akatono sebera wano. Lino eddagala lyakugezza waya. Obulaba wano bukebe butono naye bukola ekiriyo. Kakola ekyo kye weetaaga okukola ki? Okufuna ky'olyawo ky'olaakinga emyaka 10 miramba. Olaakinga ekintu kimu kasumuluzo okukola ki? Kugejja. Akabadde akasumuluzo gufuuke ogusumuluzo. Oyinza kikola otya? Abaami abasinga mugenda ne mufuna eddagala ne mugamba tebyankolera. Naye kisinziira ddagala ki eryo ly'okozesa. Alikuwadde alina bumanyirivu ki? Kubanga abasinga bakimanyi nti abasajja bakaaba nnyo obusumuluzo obutono. Olina amala geekolera kye yeekoledde. N'ayiya n'afuna ssente. Ye ayagalamu ssente atambula akole ki? Agende. Naye eddagala litaliggyiirize, eddagala erikola ekyo ky'oyagala. Lino ndikuleetedde. Ate nga balikozesezzaako mulimanyi era mulitegeera. Ndeese eddagala lino nga njagala ndikunnyonnyoleko. Ekisookera ddala, bw'oba okozesa eddagala lino eno, oyina n'okunywa. Lwaki obeera onywa eddagala eryo? Lituyambeko omusuwa guno ogwa wansi. Guno omusuwa gwa wansi gubeere nagwo nga gufuna ki? Eddagala eryo ate nga guzibuka bulungi nnyo. Era ne munda omwo liyambako omubiri guno okubeera nga gukola ki? Nga guzimba mangu. Guzimba. Eddagala togenda likozesa nnaku 2 ogejjerewo. Zino si mpiso, si mpeke enzungu. Nti ogenda kugikozesa leero enkya ozimbe ofune kyokola ki? Kyoyagala. Ate mu wiiki emu kiveewo kikole ki? Kigende. This is natural herb. Ddagala lya habo. Era lizimba ekintu kyalyo mpola mpola. Ate ne likuwa ekintu kyo nga kiri permanent. Nga togenda kuddamu kukaaba nti ate bannaaye nze byaggwawo kakati n'enzirayo biki nedda. Oba togenda kukola ki? Kukifuna. Eddagala linene enkola yaalyo likolera omwezi mulamba. Kano akantu kano nga wookalaba kakolera wiikisi ezo 2. Wiikisi 2 ng'oli kano kantu. Abasinga mugamba nti woba osiiga eddagala olina kusiigako bidagala bingi n'okwata n'ometta. Okusiiga ebingi si kwe kukola. Eddagala bwe liba likola n'oteekako katono likola. So lino eddagala okwata katono n'osiiga ku musajja mukulu wo. Buli lunaku n'omusiiga emirundi emeka? 2 nga toyosezzaamu. Kano akantu ka wiikisi 2 na kano ka wiikisi 2 ng'osiiga busiizi. Abasinga mumanyi okumbuuza nti singa eddagala lino eno wemba ndikozesa seegatta na mukyala. Mukwano okwegatta n'omukyala kyetusingira ddala okwetaaga. Kiba kirungi nnyo n'olikozesa ate nga weegatta. Terikuziyiza kwegatta. Osigala weegatta bulungi nnyo. Era ng'ebintu bikola ki? Obirya. Obukebe buno 2 buba bwa wiikisi 4 gwe mwezi mulamba. Kano 2 na kano mmeka? 2. Ze wiikisi 4. Wiikisi 2 ng'okozesa eddagala lino eno. Enjawulo otandika okugiraba. Omubiri ogenda olakulabula nga gwezimba mpola mpola. Wabula tulinayo bannaffe abalina emibiri emyangu, tulinayo abalinayo emibiri nga jjo bambi gyakapa oba tugambe tukuyite ku kapa nga jjo girwawo okukola ki? Okunoga eddagala. Bwe bw'olikozesa toggwamu maanyi. Ekintu kinene kijja kugamba ngenda kifuna ennaku ezo 2 naye likozese nga wemba nkugambye enjawulo gwe ojja tandika ogiraba gwe kennyini gwe ojja kola ki? Ojja kulaba enjawulo. Nkuteerako eddagala lino n'eccupa ey'okunywa.
echupa ya 1 lita eyokunywa nonywa lino nonywa n'eryo mu chupa lino lyo olinywera wiiki namba echupa yo oginywera 2 days ebe eweddemu naye nonywera wiiki namba tekikwetagisa dinywa mwezi mulamba kuba lyo liba likoze ekyalyo wano mu ntandiko waneeno lyo libeera likoze eki likikoze ddagala lino eryokunywa likuyamba ki tonafuwa gwe ng'omusajja kubanga abasinga munuŋŋamba nti no senga nze bwe babimpanga nafuwa ate nendebera nnyo oli bw'aba tamanyi kyakuwa olina okulebera bw'aba tamanyi kyakuwa olina okukola ki okulebera naye lino eddagala olikozesa ate mu kifo ky'okulebera n'okaluba bukalubi akantu kano ne kabeera n'amaki n'amaanyi akantu kano ne kabeera n'amaanyi so bino bye bintu ebipya bye nabagambye bye mbaleetedde guno omwaka njagala nkunnyonnyole onnyonnyoke eddagala lino eno nga ne woba olitutte teweetaaga kukuba simu senga instructions ziriwa ng'ojja bikulaba bikuzi video okole ki ofune engeri gy'okozesaamu eddagala lino eno eddagala lino eno olikozesa otya kwata akawero kateeke mu mazzi agabuguma akawero konna naye nga katukula kateeke mu mazzi agabuguma kajjeemu kakamule bulungi olongoose mutakawo mulongoose bulungi nnyo lwaki omulongooseza amazzi agabuguma obutuli buno obuliko bukole ki buzibukuke wabeere wayonjo osobola oteekako lino eddagala luyingire bulungi nnyo muki mu mubiri era bw'omala oyisaako akawero ako bulungi nnyo ne katuukako bulungi nnyo kwata akawero akalala akakalu kazaawo eddagala lino toliteeka ku mazzi olina liteeka ku mubiri nga muki nga mukalu kazaawo bulungi nnyo oluvannyuma okwate mu ddagala lino eno otandike okumasaajinga omasaajingira eddakiika 5 ku makya n'ekawungeezi ku makya n'ekawungeezi ng'omasaajingira eddakiika 5 okusobola okulaba ng'ofuna kyokola ki kyoyagala abasinga mugamba senga nga bitwala obudde bungi tulina budde mukwano kyoyagala kikuseeza bw'obeera omulwadde tosobola kudduka mu ddwaliro nga tokoze eki nga towonye kubanga obulamu okola ki obwagala ate kyoliko okola ki okyagala so kittira obudde okikole nga omusawo waba akoze eki waba akigambye so gwe nawe omusajja eyeetaaga okugeza ekisumuluzo kyo okugeza akasumuzo ako okugeza waya yeeyo ogifuule waya buli omu gye yettanira buli omu gy'alabako n'agamba nti ye musajja ddala jangu weefunire eddagala lino eno olikozese nga wenkunnyonnyodde tojja kwejjusa era toliddamu kukola ki kukaaba ekyo nze akikubuulira abalikozesezzaako mulimanyi senga abaselebu ndi mulago kubbira opozi nekyakiyakakande wensangibwa tewerabira nti no gwe wenna ali ewala delivala akolebwa eddagala lino ndikutuukako buki bulungi oli mu UAE oliriddawo oliwa delivala eddagala likola ki likutuukako bulungi ddala nosobola okukola ki okweyambayamba 0704 ye nama ya Airtel ate ngeri ku MTN 077336 nayo ye MTN ate eyita mu bulungi ddala lwakuba yo teri kuki teri ku WhatsApp so mukwano kyonna kye weetaaze tuukirira butuukirizi senga abaselebu nja kubanga nkola ki nkukolako bulungi ddala tewerabira tulina enteekateeka yaffe empya programu yaffe empya eya Sumi Hampers ku surprisinga bagalwa
omwaka guno nabagambye tujja kukola ebintu bingi ate nga tujja bituukiriza. Oyagala kusurprisinga mwagalwawo yita ku nnamba ezo ez'essimu. Birthday surprise, Thanksgiving surprise, omuntu akoledde ebirungi naye ng'oyagala kola ki kumwebaza ku bbeeyi entonotono tutuukirire tujja kubeera nga tusobola okukola ki okukolako. Mubeere bulungi, mweraba.